Omusumba Jackson Ssenyonga ayongedde okudduukirira abantu mu kiseera kino eky'omuggalo ng'abawa emmere, sabbuuni, sukaali n'ebijanjaalo nga kino akikoze ava luggi ku luggi. Sserunjogi ow'eddembe, mukyala we, mukyala Ssenyonga, bonna babeewo. Njagala okwebaza Pastor Ssenyonga ne mwami Sserunjogi olw'ekirabo kyaffe kino kye batuwadde batudduukirira. Olwaleero atandikiddeko Mambuga mu divizoni Kawempe ng'ayita mwogezi wa Top Media ne Mmeeya Sserunjogi basisinkanye ebibiina eby'enjawulo omuli eky'abakadde n'abakyala abeegattira awamu mu kibiina nga bano bamulojjedde n'ebizibu bye bayitamu. Osomoozebwa ne weebuuza ky'okikola entya. Oluggi luggule, teri abagana kuyingira naye tebajja gye tuli. Ate nga mwe munoonya obuyambi namusanze abantu amaze okukola ki? Okwegattirawo. Musobola okuyambibwa ne mugaziya ki ekibiina kyammwe. So gye tukoma okugaziya mu mikwano gye tukoma okuyambibwa. Wano mukyala Sserunjogi abakubiriza okubeera abakozi nga naye yeewandiisizza mu kibiina era n'afuuka mmemba n'ateeka n'ensimbi enkalu mu kittavu ky'ekibiina. Nsaba ntandike okubeera mmemba n'emitwalo 10. Mukama abawe omukisa. Ttiimu ennene okuva ku Top Media etalaze ebyalo okuli Makerere ne Kaleerwe ng'egenda egaba mmere mulyango ku mulyango. Abatuuze balaze essanyu ne basiima Omusumba Ssenyonga olw'ekisa ky'alina ne bamutenda okubeera n'omutima omugabi kubanga babeereddewo mu kiseera kino. Omusumba Jackson Ssenyonga tweyanzizza nnyo, weebala okuddizaako ku bantu. Pastor Ssenyonga tumwebaza olw'okutulabirira ffe abatuuze. Essanyu ly'amaanyi nnyo kuba mbadde sina kyakulya n'abaana bange bano. Naye nange nsiimye Mukama abawe omukisa. Bannange Pastor mutwebalize nnyo nti tweyanziza nnyo tweyanzeege. Mpulira bulungi nnyo kubanga ekyo tekikolebwa buli omu. Nange Pastor Ssenyonga abeewo bale nga atuwaniridde mu COVID eno tutaasiza akawunga ekijanjaalo ne twetaasa bannange abeewo atuyambye. Ku Kaleerwe gye tusanze Namukadde ayimbye akayimba ng'alaga essanyu lye. Allahu ya Allah, amina, amina. Ssenyonga atuwadde, amina, amina. Mukama mukuume, amina, amina. Allahu ya Allah, nsanyuse nnyo, nsanyuse nnyo. Kasukaali muno Kato Farouk yakusakidde emboozi eno ku Top TV Agocha.